Katonda Sanyuka TV Nabeso Yongoseza ndage kisa Yokolera misima ya magero Wanyine chipimo Echirunye chimara Sing with me this one Yes, sir. Uganda will never forget this film. Uganda will never forget this family. Thank you so much, radio. Thank you so much, Mama Radio. Thank you so much, radio sister brothers. Rita, baby, Kagga, yes, far to now and go to the phone. Red was sibling Aisha. So where is my brother? Chris, come over, come over. Chris, come over. Man, I'm going to try to get a video. We shall live to remember radio. Kagga. Chris, Mami. Chris, team that Kaimba one more time, Mami, to Kaimba. To Kaimba, go it's live. Thank you so much, Mama. Moment of silence. Sirikache. Sirikache. Radio. 25th January, a lion was born. Unfortunately, Kankona Korwarero, Fagalo Bazam Suri, Orumba Rusaya Mabeka, Kakatagaro Pachukisa, Toruna Korwarero Radio. Yes. Sound up. Sound up, Mama Rua. Nenda bale mirundi etano. Tena tusirike. Yagale treasure no tusinikirire. To respecting the radio, the legend, the giant, the name African radio. Yes, sir. There was a good time on Tanawash. Yes, man. Let's sing together this beautiful song. This is for radio. This is for radio's family. Yes, sir. Mama Radio. Wazala Malaika. Wazala Malaika. Neseno elimu tukira. Elimu kazi mwakazi. Elimu chala.
see your candles in there like this. Raise your candles in there. Thank you so much. Thank you so much. Radio may be dead, but it's not dead. Mama, ladies and gentlemen, I'm ready to take pull up the music, DJ. We're gonna put a speech from the mother. Mwebale okujja okubeererawo famire, mwebale okujja okutubeererawo nga ffe abayimbi muze radio man Jacksta jangu kyongere radio ebyaddala nno nga bagamba amazima ze radio saafuna mukisa gumulabako maaso ku maaso samulabako maaso ku maaso ate naye yali teyandabako just nali faani nga bafaani bwe muli eyo nga lina obitugowegonga so kati nze radio kati radio bannange yanyimbiranga bulungi ekyasinga omulungi agaza nti yali unique eddoboozi lye ng'alisengeka bulungi ebigambo bye ng'alisengeka bulungi nga wayimba ategeezezo kyayimba ng'owulira ddala ng'akijja ku mutima bw'aba ayimba ku kunyolwa ng'owulira ddala okunyolwa waba ayimba ku mukwano ng'owulira ddala omukwano Tongla akayimba kyaka radio akasingwa okukulira ziri nnyimba bbiri Then the romantic call ziri nnyimba bbiri funa akayimbako watateekako nali kulimba kineve nali ninanga mufulinga gamanyanga cyanga nti nsuubira ku bulungi bwolina tuyinza kunzikiriza ku magezi go maama wo taata wo ambwe nga mbigattagattamu nga mbisubtractinga nga nsanjizuula awayazisutinga mu mutima gwo geni wange nziganiga amono romantika romantika tugende mu maaso katinyakano Oh sweet baby ngeno kulowoozaako gedde kunonya mata ga Suzanna gambuze leero n'ebyokuyiiya byakugezagezaako ajusula baby ng'oli mbugumiikiriza nnyo okubeera nange kizibu omutamiivu nga nze muzibu atowuliriza ebyo bye bakugamba ababagamba ebigambo bye bagamba ndojowa abayakugamba walibeera eyamugamba yeye tugende mu maaso kandesewozeka zeezo bantu bange zeze nyimba sofa mukama gwe yali yaleeta gwe mba mpitamu nawe okufuuka omuyimbi radio emirimu gyo gyonna yagikola tusime mukama nti yamutuwa n'atukolera emirimu emirungi kangamwawo mukama n'atukolera emirimu emirungi n'atuwa radio emirimu gyo gyonna yagirekerera gikyagenda mu maaso
yaleka music omulungi, yayimba ku gospel, yaempowalinga abantu, yayambanga abantu. Alisala lisinga omwagalako maani radio yali muntu wa kamera ng'ebintu yabikolanga biri nga yayamba maani. Foundations gye ziri maani. So ffe tumwebaza kuba ffenna tugenda sikyo. So twebaza Mukama olw'obulamu bwe yatuwa. Sigamba mbu singa abaddeho no yamutuwa alina ensoma kulwaki yamutwala. Katonda atwala abantu abalungi. Kati gwe naye tebalina kutwala tetunnabeera balungi kutuuka ku erisa lya Katonda. Naye nga mbaagala nnyo just money tunyumire tumuselebrating yaman. Naye nga kati wetuba celebrating radio muyimbi tuli bayimbi nga kulwaki tetukuba pate sikyo. Nange wenfanga mukubanga pate. Kati abayotekeriwo bw'oba olina omukolo bw'oba olina wansi ogambye eki mbonako bugalakisi onofana fafa busi Kasita, how are you? Where is BBS microphone, guys? Kasita. So how are you people? Yes. Mwana radio nali mumanyi nnyo kuva nga nkyasoma nangende waabwe bambi nansulayo nenga mukwano gwange. He was my brother. He was my everything. Era nali mu live band. Radio bwe yafa nenyiga nnyo ne band nenjivaamu nenkola music wange nga nyize nangamba oyamba nnyo abantu mbulamu and they never remember. So I chose to do my own music, my solo career, and look where I am right now. Nama nefuka star because my brother yafa nandage kubo nandaga nti onakulwa nawe kambulamu buno mwana nofuuka tolina okuba mu nsi muno okitegeera. No one will ever be there for you. Fight for who you are, fight for what you want, and be a big star. Rest in peace, brother. Kakati, thank you so much. Abantu bano bandi bubi. Ebyafefe busi mbuki. Wansi kodala lili Roma bichi Buchi Okay, ladies and gentlemen, to go. Aina bloko bia waniko mkono boti. Bloko bia. Wali, bloko bia. Mukule bloko bia. Omuyimba bwetwabuzirirako netugenda mu kavumu ka stage mugimanyi netwekwana netukwanibwa mukadanke ne batunyiga kuyimba olwo wanga bakunyigirako kayimba ka ready aniwiza akalulu kali omanyi kyentegeeza kubagaluka ijatuwakala tugende maaso non-stop action. Rest in peace radio. Olunaku luno olwaleero nga lumu ffenna tukimanyi lunaku teruba lwa ssanyu naye ekyomukisa ekiriwo ekirungi giri emyaka 4 ne tukyali wamu buli lunaku bwe ruti tucelebrating a radio. Okay, buli lunaku nga lumu
celebrating obulamu bwa radio tebikyalimu nnaku tebirimu maziga kubanga tusuubira radio ali naffe ebbanga lyonna si bwe kiri nze nja bagamba ebigambo si bingi nnyo ku radio nze nali mumanyi ng'omuntu ali very straight ebiseera ebisinga abantu batulinnyako naye radio ye muntu gw'olinnyako n'akugamba nti gundi kyokoze si kituufu okitegeera rasta kiki onywedde omunanansi ono kiki tegeeza omunanansi weefuge rastaman radio ye muntu gw'ogamba nti gwe kino nakiri n'agamba nedde kyo si kituufu kituyigiriza buli omu okuyimirawo ku lulwe olina okubeera ng'ekintu ekikuyisaamu amaaso okyogerako ekintu ekikuvoola okyogerako kubanga gwe wekka gwamanyi olugendo lwo gwamanyi gy'ovudde gwamanyi by'oyitamu okutuuka w'oli nekyoyagala okugusa. One thing I know about radio kyenamuyigira nako ekintu ekyokubiri radio's talent is so unmatched tetusobola kugula radio mulala mu nsi yonna eno naye batuwa sente mmeka tetusobola kuzzaawo radio n'olwensonga eyo tumucelebrating mukadde maama musanyufu nnyo mbadde njogerako naye wali okubalaba mwenna nga muli wano eno bambi buli afunye ng'akadde oyitangawo tumwagala nnyo radio and Weasel respect to you guys tumanyi radio akyaliwo yadde yatuva ku maaso so tugenda yimba akayimba kano kuba kayimba kange ne radio and Weasel era buli wekayimba always I remember radio and I love Weasel so much because they gave me this you can sing with me if you know the song. Nze njagala dosi enene nnyo ddala ddala leero nno zaako. One time I said baby chuchu programu yo DJ Patamu kana kayimba kali kalina kuba kasanyu naye buli wenkayimba nze mpulira omwoyo mwana okitegeera katono nnyo encha kubacha bana ab'ekyalo zivudde wange engalwekyo kense n'amata bulungi siwasale sinazimpadde ndi mukazi nekolera kati abongerako tuzimbe ekirala kyegenda okukola under the Sale Foundation ngenda kusasulira abazzukulu bonna abali mu ssomero. Something about Late Radio. Anateka mwelu 10 mutekemu ezange zituuka nkya. Naye ekirala anayagala okuwambwa buli kintu kiba ku mutima. Kati mwenga abantu radio yali muntu ng'agaba kyova olaba ndi wano taata wange si yantumye nze yeetumye radio yali mukwano gwange ate radio yali muntu mulungi nze agenda okulabirira abaana n'abazzukulu abasigadde mmwe sibagabirira temuli bange naye radio abaana be tojja kunsobola ssebo but please anyone ate ekirala anayagala okunywa omwenge nzagenda okusasula era bweva mwogere mpola newagagala kutamiira kuzanyiraga akayimba katambula nanga awakasibote namwamuze ejo tumutere wano ku ssente alina kyasobola oba 15 oyo mugabakirire Zala masate wa prisa za ya Buganda. Mama galina kiganda. Awuza ne buganda. Ni wangu nisikulalida. Yebina ina basiga bamanya. Bali bimo rukanda kubaza ni wangu kanda. Bali kuwala kuwala itwangu. Na kwana kunjuli yana bamenya na bijenda. Sabala bayomba ko bali bila Buganda. Abantu bano mwenda bisiba. Ni kainja sasa kwa Buganda. Abantu bano mwenda. Tunaibia ufena Jamanya ganga amatufu Sechinewe Ega mulida wena Reji yubili wani Amanya ganga amatufu Sechinewe
bimawulira byonna radio nyingiriwa Sakayengula mu mbayiro ebisimbe birime ebisimba mu soyiro emmere wakati mumba kuko iyo basina bakulya nsikisa oyiro toyoya kumerezegera kondayiro buli malo kulya nzitabu za stayiro mmere sigala onyesulwa mu peyiro otunya bakula abanyesi ba tawulo eragendo lambula mu kayiro yendagulayo nagula mu luteyiro enyumba ziriyo zirina tayiro kwenakobawo abakyala banyaniriza twamanya bimawulira byonna radio nyingiriwa tamanya gangamba tuko ekisise kiriweru bimawulira byonna levo mwebale nnyo levo dati jayitera akayimba ako so banange nga bwe muzze wano olwaleero nga bwe muzze olwaleero omwaka ogujja tulina okwabya olumbe lwa rediyo bwetunayabya olumbe lwa rediyo era omwaka gwegumu gwego ojja kuba wiiki namba oba wiiki mmeka rediyo bazimuwadde za rediyo twabye olumbe lwe ate tumukolerenga ne show buli mwaka nga sente ezivaamu engalo nga siziwulira buli mwaka tujja kumaliranga Kagga ekaka tujja kulaba batuma abakolera bwereere oba musasuleyo ku ssente bwekiba kivulu wano 10,000 abaana bamoze baba tebafunyemu buli ayingidde mukyoboga omwaka ogujja njagala olumbe lwa rediyo lwabizibwe mubeere bulungi katonda bakuume